See, yes, okay. Shalonda Film Production tugenda masa tena teka tonenyo katsoke tuli. Wano wetu akoma. Kati n'ekitundu ekyokubiri kizze. Yeno yennyini Kaligi. Kasitoba ng'alaba part 1. Eno ye part 2 yayo. Tukyale ngera bulengezi. Kaligi, The Jealous Ghost part 2. Era mu Blaze videos wogisanga edduuka liri FF16 ku Zai Plaza. Laba film. Laba film. Njabwange buno tubujjamu. Ye Kaligi patu. Tuli abana bakabira mu fita. Temuko wa kulonda londa yalonda mayinja. Kumbe bali bana ba misambwa. Amayinja yasa mu pipa kumbe bana ba misambwa batuga. Buli omusambwa Kaligi. Embere chankaranye. Nabagala Fiona executive producer wayo. Nagambye mu Blaze videos wogisanga. Wayawo kutewanyi. Kwagalanga kupera lya namata. Twale eriri wampitaka msungu. Fidimu yino bagiyita Kaligi patu. Mulimu abazanyi bakasiriye Johnny Bosco. Hey. Oyinza kolote mukazi wange osanzeewo ekitabo kyekye babiko ekitabo. Ya checho. Tewakyali kula wani agakutuma. Ebere bali fule chayo mugogo. Sango gende bufumbo ne bakazibu. Filimu nyingi zolabye naye ndo tonagiraba. Bana bakulo buliwazi kulwacho. The Jealous Ghost. Kaligi tukweyambudde na Kaligi patu. Gobiye ku kyalo ki. Kaligi bamweyambula luli si lugoye. Kaligi si mugoye lugoye tirukyusibwa. Sebate Ashraf King ye editor wayo. Kaligi bamweyambula. Kaligi nazire enkoko. Ani gwe mukokola mugende amuseka. Kakati gifune kati.